Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzo number one rich boy Maxud Junior. Olunaku lwa leero tulina ensonga zenjagala okuba nti tukkaanyaako batuttaanya. Waliwo olutalo wakati wa Andre ne abayimbi abamu abagamba nti Andre yabarapingira mu studio. Ate naye olunaku lwa leero bwe tubadde tukola follow up kweno story twagenza okizuula nti waliwo bachali abamanyi omukyalo oyo bulungi basoma n'omukyalo oyo bulungi right from gye basomera yonna. Olunaku lwa leero ngenda baleeta story mumanye ebituufu lwaki Nadia alipira Dajandro balwaki Dajandre bali mu mbiranyi ne mwana mwala gwe bayita Nadia. Bachali n'abaganda bange wano eno benjagala okusooka babuze ku bantu ate nga bayimbi ono ku on my right bamuyita Don Sultan. Aman. Soko obuze ku bantu. Wagwan people is bamuyita Don Sultan. Ndi ni mganda alongside Sada X. Blaze yani alifeva your boy Sada X. Fire. Yes, baganda bange. Tulaba ekigenda mu maaso, tulaba olutalo wakati wa Andre ne Nadia. Naye ate mukola research nagezo kizuula nti ono muwala mumanyi bulungi. Sada X, kiki omanyi ku Nadia? Nadia nasoma naye primary yange Kasubi CU primary school. Nensoma naye secondary era eri Kasubi. Nadia you know man Sultan, you know that Nadia. Yeah man. Sultan wowulira erinnya Nadia. Kiki olirowoozaako? Nadia? Yes. Nabaddawo ng'otubira naye mu state house zafeeyo nembeera ku TV ndaba omuwala ali awo ajja nalweyiso nalwesimanyi nga bigambo bingi about Daddy Andre naye ningamba you know buli kimu kyetulaba ebisingawo nga bobiraba si bibiri. Yes. So we had to think twice nga muganda akwa omuwala tumumanyi. Yes. You get. By the way omuwala ojukira mu senior 2 was it senior 2 Don Sultan remember omwala oyo yavaayo nawaliza omusomesa waffe oluganda namukako ekibozibozi webali nnyo sokoleke Nadia kyemugamba nti kuva bino ebintu by'okuba nti alipira oba ebigaali yabitandika kuva mu ssomero from school. Nadia mumanyi nkugambye nze mumanyi nza kugamba ali mu kamera. Nadia nasoma naye primary yange secondary yange era yawayiriza omusajja omusomesa oluganda bali Mr. D naga omusomesa yamukasa ekibozi bagenda onoonyereza amazima ng'ekibozi tikiri nayo agadde nnyo obutaala era kye yakola tetwadda mulaba ne bakyusa lisolo baswala nnyo olw'okuba nti awayiriza omusajja ne bakebera nga si kituufu. Oyo Nadia bwatu yembeera ze z'okulabisa erimu embeera z'okulabisa ebyo bintu bye ajja kulabisa balala kati sawa zino tuli mu music industry. Nadia muli bayimbi Nadia muyimbi olowooza kyavudde kuki Don Sultan Rosa kyavudde kuki Nadia coming up ne story egamba nti Daddy Andre yamukutte. For example kataba abalesoji batamanyi malebe Nadia yali akolera wa Atini. Mukyala wa Atini yakolera muganda wa Nadia omulenzi Atini yamukwedde n'oluyimba muko balutadde bayivayo ku kati kano bali kazannyo kakusula Daddy Andre bali mu bawonza. This is Andre Andre is a producer. Andre is an artist. Andre akola ebintu ebyenjawulo ne baproducer banne abamu batandika okuwulira obwo. Oyo Nadia virus weapon naked weapon ya Atini muvuga speed njagala mulete evidence eraga oba video bakati mutulage evidence ragati Nadia amazima ebintu bya social media emboze etambula ebintu gyebiri omanyi tetwagala bintu bino njagala bachali mu omanyi mu ebintu bya social media bino mu bitwange by'okuzanya zooming ojola bisebo omukulu soko mulise ono mulaba ono Atini ono Nadia ono ye mukowe gunbat ye mukowe bamukoledde n'oluyimba balutadde ku Lwokuna. Omukulu gwatulaba ali eyo yeno abako family kuliko Nadia kuliko kuliko Atini ekitetandise okuteeka abantu ku bunkenke n'okutandika okulowooza nti oba Nadia ne Daddy Andre begase ngeri ekiri nti Daddy Andre is a songwriter, a producer, ate nga at the same time an artist. Kyenza okuba nti Atini Pro ye yamuwambye. Nga tugenda mu maaso Don Sultan ne Sada X njagala okumanya situation bweti Daddy Andre alumbiddwa. Andre magezi kige mumuwa? Andre magezi gina ndi muwadde akakanya obusungu
bamule bamukozesa nsobi bamukubiranya amazima this is entertainment, these are games. Kakana bakuzanyira ku mutwe, kakana muganda waffe. Blessings. Sadex, tulaba Nadia wasoma naye bwatyo yawayiriza omusomesa ku ssomero bamurepinze. Awayiriza Andre. Who is next? Ajja. Era bwanavayo namuteekamu namukuba namukomerera naffe tujja kuvayo tubagambe. Lwaki ensonga bamukomerera? Tulaba nti yawayiriza Daddy Andre. Ekitegeeza nti yatandika okwayiza ku ssomero olowooza nawayiriza Daddy Andre. Ati ni ali safe. Yebereremu oyo mwana je mizoji ejokulabisa yali aganye okulabisa ngera bwabera mu ssomero ono gundi yankwano oli gundi yankwano kwegamba yagalanye ebintu by'okwetwalira mu bire alabisa nnyo agenda balabisa banjo oyo mwana agenda kulabisa banjo bamwegendereza bane amazima fiki tuzokola tetuze kikola mtu na kitufunamu abula amazima gali fufulo weddembe mazima gali fufulo amazima gali tumanyi ate buli muntu asobya buli muntu alina ebirungi okitegeera tosala gwa kawala nga tonalaba gwa kalenzi agwali atulaba mbadde ne bakyali bange baneeno bamuyita Don Sultan Sadex tubadde twogerako ku bya Nadia ne Daddy Andre olutalo lugenda mu maaso bakyali bange bagamba nti ati ne pro ne mukyala we Nadia bapanga Andre okuba nti bamupangira okuba nti bamussa wansi tulaba nti Daddy Andre sawazono ye one of the best producers mu ggwanga. Daddy Andre is one of the best songwriters between Uganda. Daddy Andre is one of the best artists between Uganda. So like abachijukira nti Moses Radio bwe yali ku top twafuna gundi nyingi nti twafuna nti radio yali songwriter, radio yali an artist atengo wamanyi, radio yatandise Angel Music atenga ina nyinyi good life. Abantu batandika kufunamu embeera etali ntuufu bamaliriza bakoze eki bamaliriza bamufunyemu embeera. So nolwekyo Daddy Andre is next. Bamukaliridde obugambo obusembayo bakyali bange tusibwe tuve wano. Yo, Zamta Don Sultan alongside Sadex. We are fresh duo in Uganda. Tuina music tuina olimba ku our what? YouTube. Yeah, our social media channels. SoundCloud, Howbiz, MP3 Jaja, Tidal, Cola Tune can subscribe to our music. Don Sultan Sadex, M10 Cola Tunes. Sa wagize mu banaye. Tubagala nnyo bali kwagira music ku Uganda. Anko Jimzo bali nnyo. Yaman, mwebale kujja mu coronavirus fete tumutidde naye ate temukikola kuba ffe twemanyi like ffe tusoka kwerongosa. Bwali eyalaba nsigadde ntamizo. Kano kakaitewo bwe tuva wano ffe tugenda kunaaba ngalo ne munaabe engalo bannaye munaabe engalo emirundi gyonna gye musobola.